ndoza nja komawo naye kankowole buli muntu yenna mukwano gwa radio waliwo bakyalibe omanyi radio yalina komandi oba kaŋŋambe bwe nti ayina omusajja mujasi bamuyita Dani yamugamba bwenfa nkujjanga nonzinjira mu uniform afande Dani yajjira mu uniform afande Dani olijinja owodde ne lutayinama mujje mubeerewo ekaga so ndoza siina bingi kankomaawo naye nga tubeereyo buli mwaka tukoleyo show yani. Thank you so much, Red Barton. In our midst, Omuchala, Spice Diana, the diva, is with us. Devamu kubafu no. Moses. Nekuna kuno kujokubula. Emisa wenabe wedde kusawa nga musanvu. Tujja kubaawo n'abantu abadde kusobola okugira okujja Moses. N'abali abawagizi ba Moses bonna buli alina kyana abayagala okwogera ku Moses ajja kuweebwa omukisa. Tusuubira nti waliwo abantu bayagala Moses ne bayimba n'ennyimba ze nga bali bawagizi be era tujja kubawa omukisa olw'okuyimba oluyimba lwa Moses lwayagala. Abantu abo balina ebirabo nga bwe twalina emyaka egiwedde abavuye ebifaananyi bya Moses ne ati yenna bajja kubireeta tujja kubaaniriza. Tujja kubaawo n'ekyebisa n'ekitono ng'obusobozi bwa famire kubanga famire mu butuufu bagiti ntono naye anaabasobola okufuna akacuma k'amazzi oba ekyokulya ekitono ajja kukifuna. Ekinaaba kiganye ku lwa famire mujja kutusumira bagiti nzito olw'embeera fena gye tumanyi. Tujja kupuleyinga music wa Moses olunaku lwonna ekiro kyonna tusuubira okukuma kando ng'okujjukira olwamu lwa Moses lwa fasito. Abalina ebimuli waliwo abantu abatasobola kuzimba Moses bajja kusobola okuteeka ebimuli Moses naye nga maliriza tukunga mwenna abaali abawagizi ba Moses timujje kaganga lumu tusiibe ffenna tusule ffenna tusabire Moses tuyimbe ennyimba wansi musekyeze wansi tutandike kyanga yatuse ngende mugamba kuba yabadde agenda mugamba gye tutandike emulindwa nga bwenjogedde era bwenja okusigala nga njogera ffe bagenyi abasooka okuyitibwa oba obutayitibwa naye nga tubeerawo ku buli mbaga oba ku buli mukolo kubanga omulimu gwaffe gutukakatako okubeerawo so kati ffe tujja kweyita ne bw'otaatuyita oba ojja tuyita era tubeerewo kale wewaawo waliwo embeera eyo lwakuba nti tulina obutategeeragana ku mirimu gyaffe abantu abasinga tebategeera mawulire balowooza nti amawulire olina kwogera birungi byokka era ne mu mbeera bwetyo radio yafiira yayinamu obutakkaanya na mulimu gwaffe olw'ensonga nti nno twaripootingangako ku bintu oba oliawo ebyali bimuyisa obubi yakasukira bwe yakola ki ebyo byonna biri bya buntu naye nafika abuntu biripootingako gyova olaba nti no oluusi rub the wrong way tulina engeri gye tukuuba omuntu abantu atali watuufu naye ng'ate kitukakatako so wadde nga ebyo byonna weebiri era tukatibwako ne mujja neye era radio okufuuka kyeyali obulungi bwe bwonna twabuteeka ku platform abantu ne babumanya yensonga lwaki nakati nga yatuvaako era tukyayongera okuba nga tusitula talenti yalina so yensonga lwaki nga bannamawulire ffe tetulina ntondo wadde oli aba yatunyiiza oba tewamunyiiza era tubeerawo mu bulungi ne mu bubi. President still bw'obadde oyogera otugambye emikolo gigenda omukolo ogenda kubagwa nnaku bbiri okuva nga 3 mu Lubudde ne lumu nja kubuuza ku kya security because bwe tubeera mu mikolo nga gino egy'abayimbi ab'amawulire ffe tusinga okukosebwa nti kamera zaffe bazibba n'ebirala bifaananako bwebityo mwenga ijjawo mugenda kuteekawo nteekateeka ki okulaba nga kamera z'abaana mu kuzika alaba ekyaliyo ziri protected. Then I go to publicity. Ekirungi Katonda yatuwa okulabisibwa naddala ku kuziika kwa radio tewali yali asuubira tikigenda kuba kibi nnyo bwe kityo abantu bangi nnyo baagala ebintu awantu wali abantu ab'amaanyi kati nga radio yali w'amaanyi so twafuna abantu aba buli kika naye kakati tumanyi the might what the legacy of radio kyesobola okuleeta ne mu kujaguza obulamu bwe buno era tugenda kukolagana n'ab'obuyinza poliisi ne local council ekaga okulaba nti nno wabeerawo security emala okucelebratinga n'okujaguza wamu ne family
obulamu bwa radio era njagala okukakasa nti ekyo kitu kikwasaganya bulungi nnyo n'abatesitesi bonna abafamire naffe okulabika nti abantu bonna si bamawulire bokka wabula na buli muntu anaabazze okubeera nti security ye erinkete baluwa gyewatugambye ababbawu bagifunye bawu working with them era bagenda beerawo ku mukolo to guard bonna president ekya security omanye ekyali omukuziika publicity why they should notice Kasimu kavuze just encha papas you know just like that kibadde mu preparations neera nga bwomanyi nti amawulire gabeera anyway at any time okitegeera ate ono abadde musajja waffe yali musajja waffe radio at any cost ne bwobeera ludda ne bwobeera ludda woba olina okubaawo mu kintu kikifaanana bwekiti okitegeera so tubadde tulina okukunga buli muntu yenna bannamawulire anjala kubeebaza mwebale kujja ona short notes tebibadde byangu but era nga bakulu bawakugambye tulinayo guli omukolo omunene era njagala kubakunga banaye mujje negasa y'omusajja ekyaliwo era ejja kubeerawo tusobole okuba nga tubeerawo mu mbeera okay kino kakigende wa president nga tumaliza is it a one off oba it's gonna be annual continuity yakyeriwa abakyasitesi batukakasa kiteekeddwa kuba annual actually kyalina okubaawo lockdown ne covid situations zezakinda negera ndowooza ne short notice ya publicity bwetu bwezze olw'ensonga bakatuta twali tetumanyi nti nno tunaabeera tuteereddwa bujjuvu nga bwe kiri naye tulowooza nti nno gye bujja mukama ng'ayagadde tugenda na kifuula even bigger tujja kutiminga n'abatesitesi ne family okulabika nti nno buli mwaka tucelebratinga legacy ya mwana mulenzi wetu. Thank you very much. Mwenna members of the trust n'abawagizi Mowzey. Thank you so much. Tweyanziza nnyo. Kale tweyanziza nnyo mukulu waffe Medi. I think atuwadde insight atuwadde ekifaananyi kyennyini atusigidde ekifaananyi butya ennaku ezo bwe zigenda okutambula. Tugenda kuba kusanyuka radio atusenga let's celebrate him, let's jubilate him. 31st emphatically lwaki njiremerako nti for those who want to really party nga bwogenda mu club no cheering and no sanyuka, I think it's the day you can do that because sound will be there. Then the next day formalities ziba nyingi nnyo naye ayagala okusanyuka exhaustively, so you can come on 31st nobeerawo first speeches netubeerawo speeches performances eza live band, so kyekimu ekyo kakati because this initiative is going to be championed by ejawo era mbebaza abali wano nzikiriza president waffe abeeko obugambo butono atunyonyole olwe Afrika bannamawulire tulina okuzanya mu bintu bino nabyo ekikulu. Thank you so much. Amuza video. Amuza posted uke kutata. But amuze posted. Abatulaba era namwe abatuwuliza okusookera ddala njagala kwebaza Katonda n'obulamu watuwadde ne tuwangaala ne tulaba ku bintu ne tulaba ku byamagero nga Mowzey Radio. Akaseera akamu natuuka nga mpulira agamba angel music nga ndabira ddala malayika mu kuyimba era njagala okwebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'omwana oyo Moses era twongera okusaba ayongere okuwummula mu maanyi nga ejawu tuli bannamawulire abasaka amawulire ag'ebyesanyu era gwe omulimu gutukakatako era ffe bagenyi abasookerwako okuyitibwa oba abeeyita bokka oba otwagalawo oba tutwagalawo era ebiseera ebisinga tufuna obuzibu bungi ne bannaffe bano abayimbi olw'okuba nti nno tuli bagenyi abayite oba abatali bayite mu mikolo egisinga. Kale ne guguno omukolo tweyita olw'ensonga nti nno ne Mowzey Radio bwe yaliiwo twamubeeramu nnyo mu bulungi ne mu bubi kubanga omulimu gwaffe kyegusaba era tufunye nnyo okukontana kungi ne bannaffe abakola omulimu guno kubanga ffe tuli bakwano baabwe ate era tuli balabe baabwe. Omulimu gwe tugezaako okukola gubasanyusa
ate era gubanyiiza naye mu mbeera yonna fe abasookerwako era fe abasembayo kale kitukakatako ebiseera byonna okubeera nti no tubeera nammwe mu bulungi ne mu bubi naye twagala mukkirize nti no teri mulimu mubi naddala ng'agukola agwagala kale ffe nga bannamawulire tukimanyi nti no omulimu gwaffe mulungi nnyo era tugukola mu bwesimbu ne mu kwagala yensonga lwaki abantu nga radio abaalina talenti era talenti ekyatambula baafuna platformu zaffe zino ez'amawulire kubanga twamwagala nnyo ate era twamunyiiza nnyo mu bulamu nga bwe tubanyiizizza abalala ate nga bwe tubasanyusizza ate ng'era tukyagukola omulimu ogwo kubanga ffe tukole tutya ye kyekyatutondebwa twasalawo it is a calling twasalawo nti tulina kukola mulimu guno naye twagala tutegeeragane tumanye nti nno ffenna tulina obuvunaanyizibwa nga obuvunaanyizibwa bwebwokwagalana mu bulungi ne mu bubi yensonga lwaki mu kaseera nga kano tuvaayo era ne mulaba n'obwetaavu bwaffe kati kugeza nga leero press conference mwatuyise naye oluusi ku mbaga temutuyita naye tusala amagezi ne tujja kubanga ffe bagenyi abayitibwa oba abatayitibwa olw'okukola emirimu gyaffe naye ku guno gwo twasazeewo tujja kubeerawo mu bungi okulaga naffe essanyu lye twafuna era lye twongera okufuna mu bitone byammwe nga ne rediyo mwali so ng'ayijjawo abasaka amawulire gano twongera okwebaza famire okubeera nti n'emirundi mingi tubadde tukola ebyaffe bye tukola nga tujja ekagga ne mutukkirizaayo nga temutwekokka ate mu mbeera ng'eno era ne mulowooza nti nno kigwanidde tubeerewo era ne mutukkiriza tubeere wamu nammwe mu nteekateeka eno ey'okwongera okujjukira omuyimbi waffe Nakinku Radio era tujja kubeerangawo ebbanga lyonna ku lwa industry eno ku lwa entertainment ne ku lw'omulimu gwaffe mwebale nnyo mwebale kati tweyanziza nnyo president waffe omulungi abike bebamu ku basajja abakutte industry eno and I remember the genesis of radio nasinga wulira ennyimba ku Uganda 1 so thank you kale let me get a privilege fune Big Papa bwamala okwogera. Big Papa yali manager wa radio ayina bingi byasobola okutugamba why this day really means a lot atunyonyoleko I can notice most of us are here. President waffe mulabyewo bannamawulire bannaffe abayimbi baganda baffe tubaaniriza mwenna olunaku olwaleero press conference eno njagala okubebaza okujja to such a short notice naye ne mutuwa omukisa and you're here tweyanziza nnyo olunaku olwaleero tuzze tubannyonnyole ku nteekateeka ez'okujjukira muganda waffe radio. Abantu basinga badde batubuuza what is really happening Kampya Radio and tubadde tulina enteekateeka organizing and we feel it's time janveiring eri gyemuli era nga byemu kwe tugenda okwogerako naye nga tetunnaba diving into our press leero badde nsaba tufune prayer bless this moment, cast it before God and atulungange mu byonna bye tugenda okukola. I'm going to give this privilege to our publicity Bob, King of TV. Neyanziza nnyo basebo ne bannyabo nsaba tweyombeke tusabe. Mukama mu linnya erya Yesu tukwebaza olw'akawungeezi olwa saati zinawera akawungeezi ne Mukama obudde obumanyi tukwaniriza taata nga tuli mu press conference eno ku lwa muganda waffe eyatuvaako tukusaba jangu otulungayo mu buli kimu kyonna kyonna tukusaba jangu otudirectinge mu buli nsonga yonna mu linnya erya Yesu tusabye. Tweyanziza nnyo bwetyo agenda bwegenda okutambula prayer national anthem tugambe ebokwe kale opening remarks za Jack staff tell you a bit then foundation and family bagenda kubaako bye boogera babe basipiya yediza ekintu kino
Then tugenda kubeera ne okwogera okuva president waffe ow'ejjawo Mwami Habike, because through ejjawo we felt we can help give back to Radio's family. We want also to play that part like to our remarks. Then to having a remarks from Mike Benda. Abayimbi abasoko kwenda osinga this initiative ne okubeera wo iranga. He has been supportive until this becomes a reality. Era ne plan ezigenda maazo is part of them. Tujja kufuna Palazzo, we are expecting him. He's a bit late naye ali part of us. Tubale tulina okubeera ne Wisdom and the rest nga munne yayimbako ne Chameleon. But unfortunately, Chameleon has a show and he traveled with his brother yesterday. So Wisdom on their behalf is made. Palazzo is expected to come and give us something. Red Banton, one of those legendary friends of radio, will give us some remarks to Ngero Kunyonyoka. This generation needs to know why there is need to celebrate radio. For people who have not tested, who just listen to radio 10 years ago, how much it meant for radio, for the industry to have a brand like Radio and Weasel. So, some remarks from Chaga, Katononyo, then to some remarks from Papa, Mr. Semakula, as you know, by elders, by industry, and then we shall be closing. Then we shall close the moment. But before I dive into anything, Muzikiri Zana Itwebaze, Ubantu, about Sobozezo having this initiative. I know by the virtue of your conduct, Nejemukolera, Bambi, event to be Jamu, Nae for the benefit in never know Funamuko, Ubuntu have no Mutuyamba, like Gatukase, also Kaka sitting over and Katekeo. A Chituchino Tuvamukovi Tedimu Sente. So there are people that have really spared some monies to help make this day success. So Mbane mention here, if you can in this record keep it, please do. Please do. Tuino Mchala Gulaita Kashmada, she's a very good friend to the industry at South Africa. It was a short notice. She has supported us to make this a reality. Tuina Baganda Bafe, Shua events on Utwamugamba. We want to do something really. This is radio we are talking about. We cannot just do anything. The Twina said it's a Kola event, but you have it. And as a CSR, you can do this for him. Erana kids or to a sound and stage and lighting and everything. It's gonna be magical. Tulina abantu solid band. Egenda kube tukubira olunako ezedbiri. Egenda tukubira. Then tujja kubeera ntulina Karo Kasita band yatuwadde backline. Kasita omuyimbi bambi yatuwadde backline. Egenda okuba to those days. Thank you so much. Foundation, I mean, omukolo guno kugenda kubeera bagulaunchinga before COVID. Era abaliwo banamawuli abaliwo mwalaba minister eyali wa tourism Honorable Chiwanda yalaunchinga. COVID yalemesezza omukolo guno kubeera for the current 2 years, the previous 2 years. Nenga it's an initiative that is going to take on for the future. Uganda lost an icon radio, but we believe his music still lives, his legacy still lives, and Fengaba Namauli, it's our responsibility to ensure that legacy radio lives. There is a lot that we can do now for good as journalists, as fans. So bino right to college, so mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okufunza ku budde. Yes, we papa tusanyisa okulaba our music elder. Thank you. So, muzikirize basebo ne banyabo. So kempe Mwami James ye bebamu ku patron ba foundation ya radio initiative muku Raji. This campaign is going on. Then Wanamala Jakutukwasa family, we have representatives, our family, radio sister and brother. Chana kunyoma mitasobode kujja
olwokuba ina engagement sete nga ziri part of this abadde na appointment mukulu waffe Frank naye abadde alina okubeerawo naye ali kadgeeyo olwokuba nti tuli ku panel beating nga kulanga buli kimu kiri set in a given time gyetusigaza so mukulu wange James ndowooza as one of those foundations so could some remarks then we start the question. God and my country, Serumaga James, one of the founders of Mowzey Radio Foundation, as a representative from Serumaga Foundation. Okay, so what was Uganda? Okay. Kulaka tuna nensi yange Serumaga James era nga ndi wano kulwa family n'ekitongole ekya Mowzey Radio Foundation tuli ku passport eya mukulu waffe era twebaza okusookera ddala mukulu Mr. Semakula ku lw'omukisa guno okukola press conference eno ku Serumaga Foundation ne Mowzey Radio Foundation briefly tugenda kukakasa nti ekintu Moses kyeyatandika emyaka mingi emabega n'ayimbira eggwanga n'abuulira n'asomesa n'alaga abazungu n'aba South Africa n'aba Nigeria nti mu Uganda tulina ekintu ekyenjawulo y'ensonga lwaki twatandika olugendo luno mu 2019 twategese nga bwe twategeka mu kusooka ne minisita waffe Kiwanda first Feb twagidikira nga tugenda kujjukiranga omuntu oyo aliyo ng'oli munnauganda ng'owulira oba nga walabako Mowzey Radio tukuyita ng'ekitongole oba nga ttiimu tutegese kino ne bannaffe bonna bakukwatiddeko okutandika na leero passport wano n'amawulire ab'enjawulo ebitongole eby'enjawulo tubakoowola okusigaza nga tuwanika omumuli w'omukulu gwa rediyo Omugenzi olwa Uganda ne Katonda wange oluzungu gyebiri. Thank you so much Serumaga katufuna obubaka okuva ewa Rita sister wa Omugenzi Radio agenda tunnyonnyola ku nnaku ebbiri ezo zetukungira abantu biki ebigenda okubeerayo especially on 31st ne 31st abantu basulayo ne 1st gwe mukolo. Okay. Nayanza okumpa omukisa guno mwebale mwenna okujja bannamawulire olunaku nga luno ate nga twabayize mu kaseera akatini ennyo naye kinsanyusiza nti mwenna muzze wano mu kaseera akatini naye twebaza papa tweyanza okuwa omukisa guno ate nga twakuwadde aka shotis katono budde obutono n'otukyaza wano tweyanza abayimbi abasobodde okujja namuntu bebaziza abatasobodde balina kati omulamwa gw'olunaku ekitulese wano ekikulu kyakubiriza abantu kujja kujjukira muganda wange radio eno embadde seyangidde amanya gange bamuta Rich Kajumba omuntu wa radio nzaza on behalf of the family. Ekirala kibadde nti okubakubiriza like okujja on 31st twali tukikolanga okuva Uganda ffe yafa nga tusalawo okutegeka olunaku luno engeri gyabadde tubadde mu biseera bya covid tusobola nga kitegeka naye nga tubadde nga tumujjukiranga abadde basobola okujja mu kaseera katonaku basaba nabo kati ensonga eriwo enkulu eri nti ku 31st that is Monday ekiro tusalawo okusula nga tujaguza tusaba ebyo byonna okujjukira muganda waffe era abanaaba basobodde mwenna musobodde ekakka gye twamuziika on 1st Feb olunaku lwo twasalawo tulina okumusabira nga n'okujjukira kati so nekyansaba neyagala nnyo okwebaza abantu mwenna abali eyo bafami bannamawulire abagavumenti n'emikwano gyaffe ffenna mwenna musobodde otubeerawo gino emyaka 4 ate era nsuubira mujja tubeererawo ebbanga lino lyonna
amukakwatiddeko naye nga ensonga enkulu endala eriwo twagala okutambuza legasi ya Buganda Butesi naye nga ensonga lwaki bateekawo foundation eno legasi netambula ereme kudda mabega. Ekisooka radio yali muganda wange yali wa famire kati takyali muntu nti takyali wa famire kugamba yafuuka oba yafuuka wansi kati tetukyayina na like ngabona agamba obwogerera obuki bakitawati wona agamba nti tekikyali about you tekikyali kyaffe ffekka kyafuuka kya like nsi yonna yokagamba kujjukira omwami ono kati somale tukakatako okubayita je tubabuulire program ezinaba zitambudde so ebinezo ebisigadde just asonyambeko kati thank you ebimu bimuku ebyo actually alina kyayogedde yesterday nabadde kagga mama naŋŋamba nti abantu bagenda okuziika naye ne bava ne kulumbe gye bagenza okuziika ate bonna ne bajja eno wabeerayo embaga bonna ne bava ku mbaga ne basooka bajja eno so that is how much radio means so n'olunaku luno okumiininga so katufune remarks from the family member muganda wa radio omulenzi naye atuyo a few remarks. Thank you. Baganda bange single obubi enyini akalangako omusango gw'obuzizzeewa era yazizibwa ati mba mukwata ng'atuula ngenda okulaba pepsi musango omunene saba katonda bye wakola ate watulaga omukwano mbeera egendaku nembaza ab'amawulire abaali abawagizi ba Moses mwenna kulwa famire tubaagaliza omwaka 2022 ogw'emirembe essanyu amanya nze n'emisembajja obuganda bwa Moses ffe nga famire twali tetumanyi nnyo nti ensi eyagala Moses naye ate mu mbeera ey'ennaku mwatulagamu abawagizi ba Moses twasalawo nga famire nti buli mwaka tujjukirenga muganda waffe Moses nga 31 omukolo gw'okujjukira Moses okutandika tujja kuba mu mukaaga February 6 Morning Express ayimbaga satu kunyama amanya gange bampita Brian wako nga dine official team oba je tuyita committee ya Ijau ku nsonga za Moses Radio. Of course tuli ku papas ngera abantu bano be bawomye omutwe okulaba nga tujjukira Omugenzi Mowzey Radio. Papa, the deputy or vice president at Jackstar, my brother from another mother from way back. Ijau engera mu radio. How? Of course we are entertainment journalists. Entertainment. Radio was an entertainer, and we are reporters. Journalists, we report news. So radio wafa, especially tuline kataloko oku reporting. Like I said, we know bagamba radio's legacy must go on. Who is to keep the legacy going? Journalists. So we had to take the forefront. Okulabanga people to teaching about how relevant radio was. Music, no kulaganti tulibumu because an entertainer and a journalist, it's a family. But we want to pass on a message that we are fun with them. We are there for you. It's only in the good times. Okay, President, Mumbera Fe, Morning Express, Jepaitamu, but often a visit will be a favorite Wafuna, Yabebaza, because our legal team Mumbera get Kubira. Gamanafunya Balue, Asokova Muja, Mubaman, Nafunya Yokubi, Bazembo, thank you very much. But still, Mowzey Radio, Tumujukirango Muntu, where Fira, Yaita Patagana Burundi Naba Mauli. But at such a time, Ngate Tumujukira, Abama Uli, Basado Patagana family, Okujukia Mowzey Radio.